Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omusiki ekya Uganda Wildlife Authority wa nga balwa mu Uganda Revenue Authority bazinzeeko amaka ku Nnagguluhiiro nga gasolamu bannansi ba Chaina ne babakwata basanzibwa ba Chaina bannayuganda bakola mu kifo kino ng'abakwate kuliko Pan Yi, Liangsen, Wang Xiaobo ne Dia Yango basangiddwa nga bakamala okubaaga olugave nga olwo n'ennyama etali teeberezebwa okuba ebisolo eby'omu nsiko bongedde okwaza ennyumba nga basanze ebijirijimba by'olugave nga kibeezebwa okuba nti babitwala okubikolamu ebintu ebyenjawulo olw'ekisenge kisangiddwa nga kijjudde ebika bya sigala nga bw'enjawulo ng'asinga ava Chaina ono ateeberezebwa okuba nti yaleetebwa mu ggwanga mu ngeri emenya amateeka. Olw'ekisenge Abachina kye baganya okuggula nga poliisi ezikiriza omuli ereeteddwa n'ekozesa ebyuma n'ekimenya. What is this? Cigarette. Is this how you bring the cigarettes in Uganda? You bring them in suitcases? From China? Yes. From China? Ebintu ebijjiddwa mbiteekeddwa ku motoka bitwalibwa nga n'Abachina bateereddwako empingu ne batwalibwa bavunaanibwe. Ssentebe w'ekyalo Akirwa Regina agamba nti abantu bano tebeeyanjula kubeera tabadde tabamanye. They didn't. Even I asked them today the question that when you came here, did you report to the LC? They said no. So I was saying, who is your landlord? So they mentioned the name that I cannot recall. So when I go back, I will be in touch with the others so that we cross-check the file, whether they have registered or not. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi wa Bashir Ruhangi agambye nti abakwate basangiddwa n'ebisolo ebyatakirizibwa kuba nabyo. Agambye nti bijjirijima ebibadde bisoba mu kilo 9 ebisolo by'olugave bibiri ebyattiddwa ne katoni za sigala 177 n'ensimbi enkalu. Agambye nti abakwate bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Joseph Setimba yakusakidde eggulu enkulu wa Bukedde TV.